Okay, wonna osinzira okubanga otulaba the Mighty Channel TV. We live and direct. Oli otya, how are you doing? Batulabira mu kibuga Kampala, Uganda. N'ebitundu ebiriraanye otwagala okubeeyanza. Then n'abatulabira waliyo mikwano gyaffe mingi nnyo gitulabira mu nsinga United Arab Emirates, Dubai awo bakadama ne basekadama mugamba mutya. We love you so much. Thank you so much for watching this show every now and then. Then our friends that are watching us from Europe, waliwo omusajja bamuyita Alinda yava wano Kampala naye ali Canada. Yangambye nti akwagala nnyo. Yes sebo. Bwaba ali Canada wasomwe namba yange. Yangambye oli gayigotera okubeera ne mugamba musumba sempe bwanti yogera ebintu. So machi abakola muwe namba yange. Alinda ennaku zino ebintu tebirwa asendwevu wali kaje bati. Yes kaza kagwako ng'omwogerako. Namutegula. Okay, wonna woli tweyanzanye okubagadwa ky'okola kiri kimu subscribe. Neno subscribing ku YouTube channel ya The Mighty Channel TV, then TikTok The Mighty Channel TV musharing. Osobola tutire comment and concern kikigwe kyoyagala tukyuseemu ba kyoyagala tuogereko. One of that tujja kubate nga tukukwasaganya. You welcome live and direct ndine Professor Deputy Jesus omukadde w'ekkanisa omukulu. Tuba naye waneeno kubanga tumulungula ensonga ezitambula n'ebintu ebyenjawulo. So sebo nsanyusa okulaba. How are you? Kulika ye Ruhama. Ruhama twavudde olw'ekisa kya Katonda. Is it a district or it's just a town? Ruhama is a county. Erimu district. Erimu Ntungamo. Ntungamo is a district. Ntungamo is a district. Basala kumbalwa. President Museveni jukira gye yali initially ngatanna Jane we jali. Era gye bamuzaala. Okay. Era ne mukyala we Janet Kataya Museveni gye bamuzaala Ntungamo. Kulikirayo ddala. Omwana yantutte ku ssomero gye baasomera. Baani gye baasomera? Mbu president gye yasomera. Naye nga okay kale tugenda nyo. Ngije tuli mu biseera bya. So twavudde twebaza Katonda olw'enjiri yabuuliddwa enjiri mwagibuulidde. Nabadde ndi mu followinga. Enjiri mwagibuulidde omanyawo wali amaanyi g'obulamu bwaffe. Ffe abakkiriza Kristo. Amaanyi g'obulamu bwaffe gali mu kubuulira njiri. Either by going there or by supporting the one going there. Wali amaanyi gaffe. Twali kirala. So Dr. Masho Mugabe njagala kwebaza kulikayo nnyo abantu betwadde nayo. Dr. Masho Mugabe yatukulembedde. Okay. Njagala kwebaza Dr. Masho Mugabe, Pastor Violet, twalina ono musumba omanye embala waliwo omusumba w'amaanyi Dr. Tumwine. Apostle Tumwine omanyi. Holy Spirit. Oyinza obutamumanya. Mbu yali w'amaanyi nnyo. Oyinza obutamumanya. Ate gundi Bishop gundi. Nathan Ibrahim. Ne nabaddeko mu kyaki ye. Nangamba Apostle Hope oli otya. Naye lwakuba agaba sene ne teyampaddeyo. Yakoze bubi. Bishop ogaba nnyo sente. Bishop namugambye tugenda mu njiri n'antunuulira bw'ati. Bishop alimba. Engamba let me move out of his office. Kale ne buyande kutobukadde bubiri n'abukuteeka mu ngalo. Kuba busente kuye. Kye yakoze yatuwadde drop ng'ayita abantu, so big up on yourself. Tusinga kwagala sente. Bishop tumutuseko buno obubaka. Bishop enjiri yeetaaga sente. Bishop enjiri yeetaaga sente. Kati ono olaba wana ayinza okuba nga ali wana asanyuka naye ng'alina amabanja gamuli ku mukulabu yaleseeyo. So Bishop Nathan tukimanyi gwe munene. Mukama gwe gomanyi kanisa jiba. Ate azimba nagituuseeko kira crusade gye yakola luli. My goodness. Embala yali amaanyi. My goodness. So Bishop tugenda kujja mu inbox awo taata. Tukoleko. Chachi ye bagiyita Desta Cathedral. Ye kyasinza amaanyi banyambala. Bw'obanga oli mu Western Uganda tosabira Bishop Nathan Ibrahim ku Desta. Simanyi kiki oliko. Nnyo.
era mwenna mugende bugenzi mu church ate kisooka aliko amafuta ekyokubiri ayagaliza ekyokusatu afaayo nze nyina omu ku mwana mukwano gwange bamuta Evangelist Robert something like that era naye yaveeyo ne bwakunyumiza ku bishop toyagala amale sajja wa mutima is a very good man mukuliko eyo tukubuuzizaako nnyo waliyo n'omusajja wange omulala ow'embaala bamuyita Dr. Cyrus omanyi embalala ne tukola worship experience nange nadde nyakyo kugamba abona kati basajja bange Cyrus yewa gundi King of Kings Church ye nanyini Good News TV Gen TV ate alina ne radio gyagenda okukola yangambye ali mukola radio omwaka nali mukusaba omwaka ogujja ngenda kuba nga ntalaaga nga ngenda kukola in regions okola major kati yo central already tulina ekifo kyayo nga tugenda kukolayo major eyawo mu central gise mu kifo nga kikaziikwa okusinga ku Holiday Express then tukole western then tukole eastern then tukole northern then tukole ne West Nile waggulu eri ne southern wamange no Masaka because bita okitegere ekintu ekyo so kitwagala okukola next year neera bwe mba njagala kikola n'abasajja abo abamanyi worship experience omuntu ajje nga zitazze kulaba musumba tazze kulaba mataala tazze kumusabira takime kyamagero wabula nga azze kusinza omutonzi we kyekyo sembeera bweto bweri njagala kubanga mbagamba nti nno buli mwezi tuba ne kye bayita worship experience omwezi guno ogw'ekumi twagimaze yabadde massive last Saturday yabadde massive nnyo njagala kwebaza abantu abajja ku Holiday Express Hotel kino kifo kyafuuka kyaffe era I think ndowooza senator ndiko zikuŋŋaanya ogigule oba nanyiniyo kugamba olaba ne wano wetuli ku highway hotel nawo tujja kuleeta ebyaddala tujja kujja wano tekamu kino ekifo wano badesigninge bulungi nnyo stage wali obutebe butudde n'abantu balabe ku ambience osimanyi waliwo balazeko ekifo kino nga tetuli ku gundi naye nawo tujja kusaawokko so it was wonderful njagala kwebaza musumba wange omusumba Sauda Namata beautiful and brown wamulabye beautiful brown and anointed kituufu si byangu nno kubisanga ku muntu musumba Namata I think aliko ekintu ekyenjawulo abantu kye batannalaba mu bufunze kaŋŋambe nti yalaba Katonda tosobola kulaba Katonda notafaanana nga ye bw'oba ng'oli mu kibuga Kampala nga tomanyi musumba Namata Sauda I think ali mu zino levels z'aba Namutebi togenda yeeyo manyaga amafuta gamu tetwagala galinyamu tetwagala okugamba yalaba Katonda very anointed woman of God omanyi omuntu ayogera ebigambo ebitono ku bulamu bwo ne bikola ekintu ekinene bitono nene bikola impact nene ku kyaki ku Boston wali kyaki empozi bagita batya Faith Christian Healing Center eri awo Boston emakindi bw'oba ku Salama Road oyambukira wakulekana boti mu center ya Boston lubanga overi lukulina nganda okirira bukirizi mu center ya Boston ye church yokeriwo ye church kakangambe ye church etegerekeke okuba erabika eri kukubo kwennyini ali mu kusitula ekizimbe kitasitulibwanga alina mu kuzimba kigenda kwambuka paka waggulu eyo kinakoma ali mu kuzimba center azijjawa ekyo kibuuzo oba ali mu government bw'olaba Katonda ebintu ebimu bikyuka sente zijja obujulizi buli Sunday line eba mpanvu tusalako obusale ate nga obujulizi si bwa kiyaye bwaddala bukwatibwako so tubaaniriza ku Faith Christian Healing Center olunaku olwokusatu olwokutaano that is sawa 10 mpaka sawa mu kitundu mubaayo neki wabeerayo service z'akawungezi Friday ebeera yakukutula byoto
mukutula njegere bino byoto sino si njegere bino byoto omanyi buli kintu ekikolebwa Musumba kikolebwa ku kyoto tosobola kukola kintu without ekyoto n'abensi n'ab'omu kanisa then ekisembayo ku Sunday service etandika ssaawa 2 eryemu 2 paka 8 mubeeramu okusinza okutendereza ati mubeeramu ebintu bingi eba mpanvu gomanya omuntu obudde bw'atuula nga so ne service emu yokka namba Kite Musumba kankubuuze omuntu agenda mu office ssaawa mmeka avaayo ssaawa mmeka agendayo ku 2 avaayo 11 abamu bagenda 12 ne bavaayo ku 4 average kakati kikujjako ky'okubeera mu presence ya Katonda kubanga ffe buli kye tukola eri tukiwa time wabera praise tumuwa time si byagamba wabera worship tumuwa time wabera bujulizi tumuwa time n'ekigambo time tukiwa time then ne deliverance eba y'amaanyi kubanga tusobola kuba na church Musumba era kino kiranyo kigambikwano gyange otakola bino bintu bisatu oteeka okubuulira enjiri oteeka okuleadinga abantu mu kusaba ekyokusatu oteeka obbasabira ng'omaze obbaleadinga in this confessional prayer then you must lay hands kubanga si buli ajja mu kanisa nti abeera mulokole kati bw'otakola party ya deliverance there is the demonstration of deliverance oyinza okuba bano abazze nga tebannaba kulokoka oba abatakkiriza obalese ne bagenda so akola ekintu then ekisembayo kye mbadde kwe kuyita altar call abantu okulokoka ebintu ebyo bina so tubaaniriza twongera obbaaniriza mujje nze namba yange obanga oyagala gamba kati Musumba embangize njagala kukubirako ndagirire towaayo yapasa sauda wajja mutawaanya wangu okubeera beautiful and anointed agaye gajja mu 07 0705 86 38 25 okay kale embeera bwetu bweri bingi nnyo bigende yaddala mu maaso basebo ne banyabo tuli ku The Mighty Channel TV ku TikTok Mighty Channel TV ku YouTube Mighty Channel TV still tugoberereko otegeere ensonga nga bwe zitambula ekisookera ddala state of the church olunaku olw'olwaleero tugenda mu bululu tugenda mu kulonda abakulembeze ab'eggwanga ab'enjawulo already tuli mu campaign I think abasumba sawa zino we balina okuvaayo ne boogera ne babaako n'ebintu bye boogera I'm telling you mukalulu wano we tulaga eri abalonzi eri eggwanga lyonna regardless of abalonzi but eri eggwanga so wano wenyini waliwo story etambula omutume Joseph Serwadda Pastor Joseph Serwadda okuva mu presiding apostle okuva mu Ndeeba yavuddeyo n'agamba bannange tugenda mu kalulu naye omukulembeze atavaayo n'ayogera ku bisiyaga temumuwa kalulu yakyogedde mu kamera nga buli omu alaba bw'otavaayo nga weesimbyewo n'ogamba nti twogala bisiyaga mu Uganda tebakuwa kalulu so njagala tutandikire wano Deputy Jesus njagala tutandikire wano eno President Museveni yasayininga n'agaana ebisiyaga ebisiyaga wavaayo story emabega nedda tukwatemu katono nnyo kusayininga okwo yasayininga nagati wali bisiyaga then bwe yamala ebbaluwa neddayo addemu agyekenneenye tennadda mu parliament baagizaayo tennadda mu parliament taata yasooka n'asayininga nejja nemala bagamba mukatuddemu tugitulunemu tutekemu ennongoosereza wajjukira bwe baakukwatanga kwalinga oba kuttibwa oba kusiba mayisa n'agamba kabagizeeyo gy'ali addemu agyekenneenye wano Pastor Serwadda yabadde message agidirectinga one specific kuba akulembeza abeesimbyeyo kuliko Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuliko President Museveni kuliko Munyagwa Mugisha Muntu Kasibante Mabirizi Nandala Mafaabi bebo ndowooza so njala tutandikira awo message eno yabadde egenda one specifically gwenga gwe nze saagala kutunula mukulu mu kamwa naye nze kyemmanyi nno yabadde directing eri bonna kulwaki mu kusooka bwe tugamba nti yabadde agidirecting eri President Museveni President Museveni yavaayo directly n'abigaana oyo omu avudde ku list tugende ku Bobi Wine yavaayo n'abiyimbako
emyaka egiwedde era musajja mufumba mukazi almost ne group ne Bobani yagana ebisiyaga yabigaana dda nga simuli yasooka no bigaana nga Museveni ndabana bigaana bana abasigadde bana abasigadde tubaveeko bo tebabadde mu gundi mu struggle tusigale ku Bobby ne President Museveni kubanga omuliro guli awo wabiri recently Trump bwe yajja n'atandika okutema ku support gy'abadde aweereza ensi ez'enjawulo mwalimu ne Uganda nga mulimu sente ezaweebwanga government ya Uganda just recently wano Trump nga yakajja itanamala kweza mwaka nga mulimu ne sente ezaweebwanga government ya Uganda ekulemberwa President Museveni ezajjanga okuyamba ku basiyazi wano ezo sente tezisobola kuyingira ggwanga ng'omukulembeze tazimanyiiko. He is the fountain of honor, chief in command. Tewali kisobola kyogamba sente zaavanga mu US nga zisupportinga bisiyaga tewabiraba billions, almost billions of dollars. Oba ye yali tamanyi omukulu yali tamanyi nawe is the chief in command. Tebakulya sente kubanga aliyo ministries ezenjawo ne ba ministers abakolagana n'abantu naye omukulu tamanyi waggulu. This money was addressed to the government of Uganda, not to an organization in Uganda. It was addressed to the government of Uganda. Tewali kintu kigenda maaso. Museveni afuze eggwanga lino emyaka 40 ate nga nga tuvudde mu kufuga obufuzi alibaddemu ebbanga ddene okuva bwe yazaalibwa ebisinga abimanyi. Museveni amanyi n'ekiri emabega w'akayombako n'ekiri w'akayombako akimanyi. Tewali kyata olwa tuli wano tuli mu kumwogerako wabayaga bwe tuba tukoze ensobi wano nga tutamata atokima akimegwe nze nyina kye nayogedde Skati sebo obadde olimukunteka mu gundi agala kubikwasi kati ngoze wali kukatya kutegeeza nti intelligence mukulembeze waffe gyalina President Museveni mu Uganda teri agirina. Tewali kisobola kugenda mu kati kankubuli kino Museveni yasalawo ekigenda ku TV yasalawo ekigenda ku radio yasalawo kyemugenda okulaba ku TikTok ne ku Facebook bwaba tayagadde tebiyita. Kakati ensonga njaga tujja analyzing ebyo nga tudda ku Dr. Serada. Dr. Serada yayogedde ng'omuntu agamba nti atavaayo, but this thing has been here. Ebisiyaga bibaddewo wano emyaka mingi bibaddewo. Anti president yavaayo n'abigaana mu lujjudde ye nga wuliriza bibaddewo even before his coming. N'okujja kwa Museveni nga tanaba kujja bibaddewo. You can go back and do research. Bibaddewo emyaka n'emyaka. Kubanga kyenneewuunya kye kino Pasa Serwadda asobola okuvaayo n'ayogera ekigambo ekifaanana bwe kityo nga talina target because tamala gwogera omusajja oyo. I think this is what I think personally. Bigambo mu kamwa bw'aba teyayogedde muntu specifically tetumuwanda bigambo mu kamwa bw'alivaayo n'agamba nti gundi bw'atavaayo gamba nti ebisiyaga temumuwa kalulu. Teyayogedde muntu kubanga ekyo kyennyini kyeyogedde ne Pastor Bujingo naye bulijjo akyogera ng'atidirectinga wa Bobi Wine bulijjo abantu bakimanyi olw'okuba nti nno emboozi zetuleese ebadde ya Dr. Serada ne Bujingo yakyogerako tetujja kuyingizaamu anko Bujingo kubanga bombi bali they are different people. They are parallel lines. They cannot meet. They can never meet. The reaction and action are equal but opposite. But Changambe is the same subject they address. The same subject but with which personality. Nze mpuliriza nnyo Dr. ekigambo kye okusinga okuwuliriza lwaki njogera bino ebigambo. Dr. mukadde waffe bamu kubazaala ekkanisa. Ne Pasa Bujingo mukadde waffe. Oyo si mukadde wange, oyo musumba munnange. Okay, tudde ku subject bonna boogera ku bisiyaga bonna tebaagala bisiyaga era Pasa Bujingo yakidirecting eri Makerere Kavule. Gwe saawa zino tolowooza nti ne Pasa Serwadda naye abadde akidirecting eyo. Saagala nga bwe nkugambye omukulu saagala muwanda bigambo mu kamwa. Yakoze submission ye ng'eri public talina gwe ya addresses. Nze nzikiriza nti alina kye yabadde ayagala okuyisaawo alina kye yabadde aluubirira ne tetumuwanda bigambo mu kamwa. Kati ng'oli oweeri eri bw'avaayo n'ayogera direct
tusobola mu addressinga nga tumuwa explanation ku muntu oyo gwa addressinze ne kati olwokuba nti no doctor talina gwe yataddewo mu kifaananyi tetumugenda nnyo. I think ekyo bw'abanga Pastor Bujongo akyogera ne Dr. Serwadda akyogedde, I think it's high time abakulembeze baveeyo era afresh baddemu bagambe saagala bisiyaga. Bobi Wine aveeyo agambe saagala bisiyaga, Museveni aveeyo agambe saagala bisiyaga. I'm telling you because kati kanisa eri awo tetegeera, because kanisa bwabanga baagala obululu nga Bobi Wine ayagala obululu bw'abalokole nga ayagala obululu bw'ekkanisa nga ne Museveni naye ayagala obululu bw'ekkanisa naye aveeyo kati baveeyo bagambe n'abalokole twagala obululu bwammwe, nze Bobi Wine saagala bisiyaga, nze Museveni saagala bisiyaga. Ekyo nakyo kibeere kirya Musumba. Omanyi nti ebisiyaga mu kkanisa mu ebiri? Omanyi ekisiyaga ekiri mu kkanisa? Ekkanisa erimu ekisiyaga. Musumba kankubuuza ekibuuzo Nga kivaawa ng'ani akireeta? Musumba, omanyi ekisiyaga ekiteevuunya mu kkanisa? Nze nkugambe ndi mukadde wa kkanisa. Nze mbeera ewange message ne zijja. Nze mbeera ewange audio ne zijja. Nze mbeera ewange abaana ne bankubira amasimu. Ekisiyaga ekiri mu kkanisa wano mu Uganda. Era nze tera nnyo gamba abaana muzunge nnyo olw'okuba nti no olengedde eno ekkanisa yakajja esituse mu bbanga omusumba avuga kino bannange mutijje bajja basiyaga ekisiyaga ekiri mu kkanisa wano wansi w'enjuba. Tontandika zinaku yannumalumadda nga sina kyakukola. Era kati bw'ovaayo n'ogamba ekkanisa eneekola etya, ekkanisa nze ndi muntu mukulu byenjogera. I will not address any church, but I'm speaking as a grown-up man who has been in church ng'ate siri mabega eri ndi ku front line maaso nga buli kintu nkiraba. Nze nakugamba Musumba, nze mbeera ewange buli information yentuukako. Kyogamba bulijjo Pastor Ssenyonga byayogera bituufu. Saagala ku addressinga linnya lya muntu wano. Kubanga abyogera, that is public knowledge. Public knowledge, everybody knows. Ye abyogera nga abitunuza ku side y'omuntu omulala omu bw'ati. Ye bw'ato bw'ayogera. Nze soogera nga njogera ku muntu omu bw'ato oba church emu bw'eti. Nze nkugamba the church. Naye n'abaate bw'ogamba the church kati abo atabirye bakole batya obatwaliddemu. Nkugambye nze kati nkireseewaawo. Kyenjagala okugamba kwe kukwata olukongoolo olwo. Olinaavayo n'agamba nti atawagira bisiyaga nti ekkanisa eyimiriddewa. This is not about the church. This is about national affairs. Ekisiyaga si kyekibisa ssente z'omusolo. Ekisiyaga si kyekiganya okukola enguudo. Ekisiyaga si kyekibba eddagala mu ddwaliro. Ekisiyaga si kyekyonoonyi, si kyekirese partisanism, secretarianism, si kyekikoze ebyo. Kiviireko ddala. Era ensonga abantu balaba bajagamba owagira ate ebintu. Sina kyempagira ebintu olwedde weebiri. Tubireke tubiveeko bubiryegazaanye. Tulina kusabira busabizi bantu abo, kubasabira, tulina kubaagala ne tubalaga ekituufu. Kankubuulire mu maaso ga Mukama ekisiyaga n'obulimba bye bimu. Lwaki mubigeza? Obubbi, obufere, obulyake, ebiri mu kkanisa obufere buno bw'okufera ebyamagero ebitali. Corruption, obuli bw'enguzi mu maaso ga Mukama ku mmeeza ye byonna bina bibalansinga iko. Kakati bave mu kweripa ku bintu eby'ekitumbaavu. Basooke boogere ku makanisa ag'abayaaye. Basooke boogere ku bufere. Boogere ku byamagero eby'ekifere. Because you can't come out because I don't know whether bakutemeddeyo akasente. Kyogamba Pastor Serwadda bamuwadde. Bamuwadde kwe kwogera ki? Mbuuziza bubuuza. Bamuwaddeyo kasente kuba naawe ojja kumeka muzeeyi. Agendako mu State House Pastor Serwadda. Kati doctor takyali ku level y'abantu ba bulijjo. Is a statesman. Mukadde wa ggwanga. Ddoboozi lye likola amakulu. Ayogera n'abakulu. So basobola omuyita anytime. Ne bamuwayo ekibaasa. Si bya kibaasa. Oba bamuwadde bamuyita lwa nsonga kubanga mukadde wa kkanisa.
mukadde wa ggwanga nga bw'olaba Pasta Kayanja nga bw'olaba Pasta Namutebi nga bw'olaba Bishop Rwere Bishop Mitala nga bw'olaba aba Bishop abasigadde n'abalala basigadde nga bw'olaba balina obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino. So that thing is lame, that thing is very but Pasta Serwadda ekintu ky'omukulu akigobye nkigobye nkigobye kinafu tudde ku nsonga endala kisi kyekiremeseza eddagala okugenda mu ddwaliro. Nakakula mazima nze nsula kumpi na Kirudduwali muwala wange alumwa erinnyo ekiro kati tukeera ku makya alina okgenda ne ku ssomero kati mmanyize neebakaleeti nga mpikubira wa booda mugamba genda bakule omwana yasanga layini bweti nga mpanvu yakomawo ssaawa 6 nga bagamba omusawo teyajja ninga layini y'abalumwa amannyo ninga okujjamu ennyo kwa sente meka kwa mitwalo 2.3 mu bulwaliro bwaffe buno butonotono tezaaliwo. Bwe yaddayo ogwokubiri baamuyamba ne balikuula ne tebaamuwa ddagala baamuwandiikira kakiiti ne bamuwa panado 6 ne bazissa mu kaveera kati aka white ne bakamuwa nkyokka ng'ate budget ziyisibwa every time and then ge malwaliro gaffe kati ekibbye eddagala ekiremesezza enguudo ekiremesezza amasomero ekibuzizza emirimu corruption embezzlement of whatever CBC nga tuvuddeyo eyo twagala kubeebazayo na gye musinzira okubanga mulaba The Mighty Channel TV. Ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naddala mu kanisa, the state of the church and n'ebintu ebifaanana bwe bityo eyo nga tuvuddeyo over